Abalungi mpaniriza nnyo ku YouTube channel ya Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha nava namatuvu mwasibye mutyaba ssebo ne bannyabo kasubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga mwabatulabira abroad abatulabira Uganda banage thank you very much mwe musinga ate nga gompyanda bulunaku lwairo okugamba nti subscribinga ate naawe omukadde osharingireko n'omulala olunaku olwaleero tulinako jja waffe Hey, azokutubuulira abaana abobuwala azokutubuulira abaana abobulenzi gonna munaye kugamba tula kalira ateera kojja tulamuseeko mu bitiibwe biyitirivu ateera tuwayewaye kojja tusanyusa kulaba nesimye nda ndi musanyufu nnyo manyize wabeera abaana abobuwala n'abaana abobulenzi essanyu lyange weeriri awo abaana abobuwala bino ebirala byonna ebyensi tebinsanyusa ne kasita waba omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi awo wennyini wensimbira ddala amakanda ate era nze kojja omugomino ow'omulembe guno abasigadde gye bali ne simanyi oba be babannyonnyola bye by'omulembe guno omanyi omulembe gukyuse ebintu bikyuse osanga nga eyali omuddugavu afaanana kinzaali ate omuwala jjuzi teyampisaawo nga nze nzijjukira oli omuddugavu nalabye omuntu ono batu abantu bakyuse DNA zange mu bintu ebyokusaaga omuntu gwe walekamu era kati ennaku zino ebikyaka gwe omusajja oba wagenda ebweru okkuba ekyeyo nga waleka oyagala mukazi muddugavu ogenda kusanga mweru anti osanga alirina andi ennaku zino omanyi mutabani wange essula alina ekizigo kyatunda kyatabula organic flex ogenda okuyita ku mukazi eyali omuddugavu nga mweru n'omusuwa gwa green kojja ebintu ebyo tebiyitoonone era kisinzira bw'obikozesezza oba tugire nnyo tugiremu katono lwaki ogwamu nnyo ate nno bayira olaba kati ebintu kati ng'ebyosula byakola ebintu ebiri nakyo bulungi ebiri organic mukozese ebintu ebiri nakyo kala nkubuulira ekintu ekiri nakyo kiwooma kojja atunzizza kojja munange tubadde ne sitole etambula ennaku zino sitole eyo yaliwooka emabega naye ate yakomyewo mu bbugumu lino ery'okufiirwa Suna Ben yafiirirwa maama we kitalo nnyo era nabadde omu ku bakungubazi webale kumuwerekerako munange obuzibu mwe abasinga okutegeera ensonga z'amaka famire zino omukyalo ono nsobola ovaayo kojja ne ŋŋamba nti bannange wano sivaawo nga sirina kyentaddewo olutalo luli awo olulaba lunaggwa like mu Luganda lunaggwa lutya first of all bonna baana baffe kati nze nga nze nambwayo muwala wange Suuna mutabani wange aiva much wabaawo obutakkaanya mu maka ate ekyo tukikkiriza nti kisoboka teri muntu agenda kubeera perfect throughout obukuwagano mu maka bubaawo naye ffenna tunoonya ngeri gyetusobola kuhandolingamu busungu bwaffe olwaleero nambwayo alina ensobi ze yakola Suuna naye oba oliyo na bino byonna okutuukawo ne Suuna alina ensobi ze yakolaani nambwayo bagamba nti tosalanga gwa kawala nga tonawuliza gwa kalenzi ffe katwaleero tutunuulidde Suuna nti baatwala kalinaaye era nja kusaba nze kino nkisaba nga nze nkisaba Suuna funa ku basajja abakulu ne ku bakyala abakulu babatuuze asooke ne bwatyo tebatuuzizza yene Nambwayo funa ku basajja abakulu ne ku bakyala abakulu sooka obeebuuzeeko ensonga zino okomewo wezikutte engeri ya kintu kikulu bino byalimu byakyana byalimu byakabampaane olwaleero ozaala mukazi omwana ne bw'aba mubi atya aba afuuse ekitundu ku bulamu aba afuuse ekitundu ku famire yo aba atuuse kitundu mu byokola kuba guba musaayi gwo ati mwe abakyala temulina bika temulina ddiini tukyuka lw'abaami oli wa ddiini ki ndi musiraamu kale ne bwe nfumbirwa atali musiraamu era ngenda gyali webale nnyo tekiriiko ekyo abakyala ebiseera ebisinga nze nalekako omukyala lwakugaana kukyusa ddiini nga ndaba mmenya oli eno yaali abaana bagenda kuba matanga webale nnyo nga bwe naatuuka mu kisiibo tajja kukkiriza
nse ya medini tenzikiriza omala kumuwuwa ate nga takiriza kusiramuka tasobola kuwoowa atakoze eki kati nendaba nga kijja kunkalubiza nga mbufumbo obwo nja kukoleramu ensobi nembuleka naye nga nali ntambuddeko naye akabanga naye olwokuba nti yali tannaba kuzaala nga ndaba tebinyiga temunatuuka nnyo wala bw'amala okuzaala ne mumusaba ekintu ekyo nanga sisobola nga katugenda bbaawo tuti olwa famire ate nga nali njagala obbeera naye so ne mmuleka mu mbeera eyo kati naye ate namuleka ng'akyanjagala nga nange nkyamwagala naye mu bulumi obwaki olw'eddiini eno weebale nnyo abaana n'abateekawo babeere mu butaluki eno basiraamu era weegenderezanga nnyo obutagenda mu famire ng'etuuza omuntu nga omuntu oyo mu famire ayina gw'aswalira bw'olabanga omuntu nga ne famire kugamba oyo yatulemye naawe tojja musobola kituufu omuntu yenna okutambuza obulamu ayina ensi ateekeddwa okuba ng'ayina abantu baasaalirwa baalumira nti bwe naakola kino weebale nnyo bwe naakola kino maama wange bwe nalaba kino omuntu anaalabika atya kati olwaleero oyinza okuba nga mu famire ya Suuna ayina amaanyi mangi ng'oba oli awo ne baganda be ne bataata be ne bassenga be bagamba bwe tunaamugambako sukaali anadda kwegamba be baba nti tulina emikwano naye nga nabo bakutya kati Suuna alina emikwano naye nga gimutya kuba erinnya n'obuyambi n'ettafaali lyateekako naye ng'ensonga eno teyandibadde y'amaanyi bw'etyo banditudde bw'abameka babiri ne basooka ne bagonjoola ensonga zaabwe nga bali bameka babiri kuba ffe tetwaliyo weebale nnyo kati ffe bino byonna tuli mu kuyisa budde buli gwendaba avaayo n'avuma Nambwayo oba avaayo n'avuma Suuna okola nsobi baali babiri oli yajjamu empale n'olwo n'ajjamu ekiteeteeyi ne beebaka ne bafuna essanyu ne bajjamu n'ezzadde kati bondi ya Suuna n'eya Nambwayo ffe ne wetugidamejinga tutya ffe bakyamu kuba tuyingiridde awantu atali waffe tukola emirimu egitali gyaffe kuba twafuna amasimu n'olaba omuntu atakwatanga na ku musajja mukuuma myaka 10 ng'ali ku relationship y'omwana omuto agidamejinga erimu n'ezzadde oli n'atafaayo kwogera n'atamanya nti naye omuntu ono kino ekigambo kyenjogera omwana ono ayina omuto ayina n'omwana atalina musiru kugenda nti agenze ne yeesiba ku magoba akeeri bagenze ne yeesiba ku Nalubwama naye gye yeesibako wano naye ayina ensonga lwaki akyesibako ne mutasooka kubatuuza bawuliriza mwe mwenna abavaayo ne mukola analysis ku Suuna Beni ne ku Nambwayo mwali mufunye omukisa oba mwali mufunye akadde ne mutuuza abantu bano babiri ne mumanya nti amu ne mukole bwe muti oba just mu excitement ya kamera okutuuza mu kamera n'otandika okuwowoggana olw'okuba oyagala likes ne views oluusi waliwo ensonga ng'eri sensitive nga weva match njagala kabampaani nga sijja mmuteekawo nja kwogera okusinziira nange ndi muzadde nga sinnaba kujajinga Nambwayo nga sinnaba kujajinga Suuna Beni nsooke nyambale ekyobuzadde oba nange nsooke nyambale experience nti singa badde eyita mu nze singa abadde mwana wange nsaba abantu tetubawubisa asasinkana Suuna Beni tamuwubisa kumujajja takuba ku basalongo bakube tobattira ku liiso n'asisinkana Nambwayo naye amugambe tokuba tottira tokuba tomuwaga kugamba nti kuba muge tokuba fine Nambwayo abadde akikuttemu ngeri ya kintu kikulu era nja kumwebaza kati nsaba nammwe abantu abakulu abalinaanye mutabani wange Suuna mubeeko ensonga y'ekintu ekikulu gye mumulambika tebamuwabya otandika simanyi otandike oyita maama w'omwana wa akayiringu gwewazaalamu omwana akayiringu ako okalaba kasobola okukeera ku makya nga ke kayina minisita
naye nga minisita tagenda kuba wa Nambwayo yekka, agenda kuba minisita wa Ssuuna Ben nani. Kati newe bukya ku makya ng'omwana Nambwayo gw'alina ngeza nga si wa Ssuuna Ben, kitegeeza Nambwayo agenza okugamba nti bannange omwami wange ajje ewaka, waliwo ekyali kibaddewo. Lwaki tayisenze? Basobola okutwala ku DNA nga totogira ojjanga mu kumpale. Okitegeera? So kati bino ebintu tubikozesa obwongo obuzaale. Psychology. Yes. Tuleme kugenda ne excitement ya kamera. Ya social media, yes. Anti waliwo obulamu obulala after social media. Ng'omwana ajja kukula agambe taata yali ayitaanya akayirimbu. Jukira bagenda bitereka social media etereka. Taata olwaleero njagala nkubuulire bino ebintu. Sho yali ya is it Spice oba Shiba? Martha Mukisa kwe yeyambulira. Martha Mukisa kwe yalagira egundi nga tali mu. Yali ya Shiba. Yali ya Shiba, yes. Navaayo nga ne Faruku wa Gospel Live. Ne mugamba Faruku, Martha tagenda kuddamu fulumya luyimba lukwate. Chokanga fulumya. Nangamba olima ne mugamba muyimbi mulungi naye akunamidde Katonda wo okuyimba. Okitegeera? Mulimu ensobi z'okola olwa kamera nga tomanyi nti ate era Katonda mwayisirize ekigwo kyo. Olwo tusibudde ogenze. Anti Mukama yakuwa amagezi agakusitula. Ate yakuwa. Ne bw'onooba ogwa yagenda okukukwatako. Kati genda obakunamira okomaawo. Shiba, Sindi, bayimbi bawangadde mu industry, Bakatharini Kusaasira, bano abaana baani ono eyagenda ebweru n'akoba kati alina show ku Serena Ajati Station bagenze ne bakola ne ku mirimu emirala okuba banywerera mu music waabwe omulungi n'okurespectinga music bakomawo ne bafuna abantu n'ava gure yakubye Serena najijuza nasinga okugulira abatiketi nga tewakyali nasinga n'abayimbi abamu besigenda kumenya mannya abali ku ground abayimba kaalo ku kaalo nga nabo yabalemanga n'okugaba baagaba ne bagabidde ne batagenda. Kitegeeza ki? Good music asigala good music. Kituufu. Music omulungi tafa gwekola ekintu ekirungi mu makuba amatuufu ojja kukungula. Amakungula gajja kuba malungi. Kati kikyengezaako okuwa Ssuuna Ben nti gwe tovuma maama w'abaana bo. Kuba entime balaba video bagenda kula. Gwe tula ne maama w'omwana wo. Ne bw'oyagala ebintu ebyo birikodinga ng'otudde ne maama w'omwana wo. Bw'oliraga abaana bo nti nagezaako tula ne maama wammwe ne kigaana. Naye tojja mu mawulire olw'okuba gundi ani bana bawagizi bo bano abawuzi b'obunyama bakubidde enduulu nti bakube essaalongo tobattirako ku liiso. Ekyasinze okunnuma Ssuuna ng'ayisa mukyala w'amaaso kulumbe nga n'abatuuze bo ku kitundu batudde nga kuliko n'emikwano gye abasajja abakulu nabyeko Mathias Walukaga nalabyeko omulangira Ssuuna nalabyeko Baziza Bafana nga mwena muli basajja bakulu ne mutasobola kuwooyawooya mwana oyo kumugamba nti wano tekyetaagisa wabula ne mumukubira enduulu nga mulingamu abatali bazadde nga mulingamu abatali bataata. Omwana yabadde mu mbeera mbi. Omuntu yena bw'aviirwako bazadde be aba yeetaaga kukumaakuma akolerawo nnyo ensobi. Ne mumulabira ddala omwana ng'ayogera akola ensobi ate ne mumukubira enduulu. Olaba kyetaagisa. So bannange nze nsaba nga nze Ssuuna omuntu yenna amuliko nga muntu mukulu asooka amuzza ebbali. Kyangu nnyo ku bino ebintu byakola. Era abamulwanyisa oyitira wano okwongera omulwanyisiza ddala. Bwe bukya ku makya Kamoga n'amusamoninga okudamejinga erinnya. Amusiba. Oba n'amwonoonera obulamu bwe. Naye ng'ababadde bakuba kkerere bagenda kuvaawo enkya batandika obulamu mulala. Banoonye omulala ayengezza era be bantu bamu be bagenda omukubako kkerere.
abantu bawano bwe bati musudi y'abantu ne mubasuula. Kati rero kankubuulireko mwabadde tokimanyi. Omanyi ekidetecting omusajja nti afunye ssente bakazi. Omusajja ng'afunyemu kasente. Bakazi bali detecting nti kati oyo akalinamu. Batandika okumwetta. Takwana kujja kyogamba. Akwana naye akozesa obwongo bungi. Ayogera nnyo. Kati omugagga yenna omuntu ng'alinamu ssente. Mukazi yasooka okudetecting nti kati omusajja ono alina ssente. Ate era ne bw'aba agwa omukazi akimanya kizibu nnyo omusajja okugwa n'atuuka ku ttaka n'atuukako n'omukazi gw'abadde naye. Banoba. Anti abakazi balinamu malayika ez'enjawulo. Ezitutegeeza. Era kikola nti ebiseera ebisinga omukazi bw'aba nga waliwo ekigenda okubaawo omukazi akiraba. Yes. Era tebakulimba kati ne bw'aba agenze kwegatta malayika yeekugamba omwami aleka ali mukwano bo Katonda yina ekintu kyawa abakazi ekyenjawulo. Ate ffe abasajja nti olwokuba tuba tulina abasajja abatuwaga ne tukibuusa amaaso ne tukitunuulira. Okitegeera? Era gwe olabanga mukyalawo ng'ogenze ne weegatta n'oddayo n'akusanyukira manya ategedde agezaako okukuuma akuwa sigino togenda nkyakwagala. Bw'ojjo kyegendereze. Baawo lwakwanye n'ayenda. Olwo omukubira essimu ng'oyagala mmulabako. Nagamba yo waayo njagaza ati. Kyalina byemaliriza kyakola eno nze njanja kukulaba n'apalapalanya. Olumanya. Olunaku lw'omisinze bbaawo aba mu bwenzi. Ate kojja mpadde akantu nze bana ate muli bakunda bakimafiya. Olunaku lw'omisinga bbaawo wegezaako olemereko ojja mmukwata. Anti nze njikuba n'enjikomyayo. Togikuba nnyo. Ndekerezemu. Tomukanga nnyo. Siremera. Gwe bw'akomawo bw'ati ng'omutandika omukuba ekasito nga munaye nkulabye naye nkulese. Ojja kulaba nze laba nno so mutwadde alaba omupiira gwa maani. Bale ne bagundi wali. Abadde mu bwenzi. Omukazi omusajja lwafunye ssente omukazi amanyi ne lwe zimuweddeko amanyi. Tugamba tutegeera simanyi ntegeera affe kumala baida olaba kojja buli kyoyogedde ekyabakazi nze muntu asensinga nti ono omusajja no yakwanye alinamu kasente takyanjagala kati nga njagala nnyo. Webale nnyo. Beebo. Bwekityo bwe kiri. So kati abakyala zimalayika. Zakatonda. Era tuzeeyambisa nnyo kyobola nti buli kintu kyonna ekigwawo tubeeyambisa nnyo. Yes. Abakyala bamalayika. Bamalayika. Halo? Kituufu. Tweyanza nnyo kojja tweyanza ekone kojja mulaba ali bize aliena alieri. Bantwala speed. Bakutwala speed. Naye ng'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mbajjukiza nti ka package weekali. Weekali kojja bakusanga wa. Emengo opposite Mutesa One Royal University. Namba yange y'essimu eri 0759 10 2. Ne ku WhatsApp kweri. Tukola omukazi teyeetaaga service nnene nnyo. N'omusajja teyeetaaga service nnene nnyo. Ayina kumanya bumanya ki kyateekeddwa kola. Mu bulamu tetwetaaga bintu binene. Bitono kumanya bumanya nti nze. Osobola okubeera stress. Onoonya ssente. Toyina ssente. Ne waliwo ekintu ekizza obulamu n'ogamba. N'obwira ng'omutima gukakala. Ate abasajja nabagamba n'abakazi olw'ofuna ekikukaluubiriza ng'olina wojja sex mukole. Buli lw'ofuna ekikukaluubiriza naye ng'olina wojja sex mukole. N'abakazi naffe oba nedda. Muntu yenna buli lw'ofuna ng'ofunye ekikuchallenging mbulamu. Wojja mukole. Anti sex. Ze zimu ku machines ezinyiga navuziza emitima n'obwongo. Kyokola abantu abatabusemu beegatta ne baddamu. Era n'omusawo bw'aba oli ku kitanda. Kati nze kankubuulireko Nambwayo kaanaaswama Ssuuna n'amuzzaamu bw'ati makkati. Mujja kulaba Ssuuna baawalana. Mujja kuswala era muve mu kutunula mu busimu obutawera.
nga mukuvuma bannammwe nga mwogera ku nsonga nga mukola mujja kuswala kati goloza Nambwa tawandiika bonna abali ku sayidi emu ayawula naga kati laba ono omukazi avudde yanvumi naga kati laba ono omusajja naye muzadde kati kamba buli nze Nambwa wabanga akyali kweyembera abamwetoolodde bagezi nze oyo omuwala mwewunya ne ku myaka gyali munali musuubira okuleekaana tajja kuleekaana naye akuuma ekitiibwa kya bwannambwa waliwo lwankubira esimu naye kojja kati kanve mu mbeera ne mugala koova mu mbeera nga n'essimu yange ogidiriitinga mu ssimu toddamu kunkubira tekyetaagisa oli taata wa mwana waavuma wangi omusajja kaabikola yasirike akali addakaddadde era tovuma omusajja kinakugambye kyekyo sigala ng'oli mwesimbu weekumire ku kitiibwa ekyo stay humble buli kimu kijja kugwa stay humble Katonda tasobola kukumira muliro natakuwa mazzi gaguzikiza agukuma ayina amazzi agaguzikiza kabere suuna bbe bino bigenda kugwa naye biwedde bitya ekyo kyekibuuzo kyokka bino bigenda kuggwa naye biwedde bitya okuswala mwekulinno ojja wange katukwerekereze kanemu Katonda kajuisi kano kojja abagayi musange wali obuwala muje munabe ne ku kyogo mufune emikisa abaana ab'obuwala tubalaba muyina emikisa gwe buli musajja afuna ssente e Kampala akwebakako bakulekera abaana na biwundu bannange obasinga omaza gwe noga nti nze gundi yazifuna namuwaako ne tolina kyolaga ne gundi yazifuna mulimu abawala nga tebalina mikisa nga buli musajja alina ku ssente amuwaddeko naye ng'atambuza bigera akyali muzigo akyali nya bodaboda kati noga nti awo tewaliiwo ekizibu nze kojja kitunza bannange mujje wakojja kitunsa wali eri emmengo bagiyita bateekoleje Muteesa ye manyi nawo kukikirira awo otuuka okkirira mu katini ofisi ziri awo nene bagenda kubuulira omwana ow'obuwala bagenda kuteekateeka omwana ow'obulenzi bagenda kubanga batunyiga ebiwundu bannange stress ziri mu laavu jangu wakojja kitunsa ate nno laavu teyeetaagako maanyi mangi matono nnyo gwe kumanya ki kye weetaaga mu mukwano bannange ate kuluna ate buno obufumbo bwenzira mugenda kufumba kati kankubuulira ekikuuma omukwano mumwa tulina emimwa muyomba muyisaamu abantu amaaso bw'osanga omuntu eyasoma n'afuna certificate eyo n'agiteeka ku mmeeza nze nasoma eriyo aba masters boogereki basirisi olina certificate bu certificate naye otegeeza abantu nga bwe wasoma olwo abayina masters abazisirikidde okumanya abantu abalina masters nga bali mu takisi ng'ali mu takisi avuga takisi ku Ntebe Road ku Namasuba Zana ng'alina masters mu kye yasoma gwe Katonda akuyambye oli wa certificate naye ng'oleekaana nga bwe wasoma ennyo ensi yonna ogitegeeza nze nasoma n'emirimu egimu nze ngibakolera nasoma nnyo so okusoma kwo tekulina kye kukuyamba kuyamba ggwe ng'omuntu ojja tweyanzege bannaye bwettu bwe tubeera ku Life Experience Uganda nange mwana mwala washa n'abaana batufu mwe balo okusulaba ate nze mpya tukujukiza subscribing ate gwe mukadde osharingireko n'abalala kojja munoonyeeko wali eri emmengo agenda kuba akutaasa mu nsonga ez'omukwano oba mu nsonga ez'omu kisenge mubeere bulungi mwelaba